Yo, this is Bobi Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Yakatuke chokolo chimanyi. Sindi kakatambi kano, kasindikire munno yonna gyali agala kufuna information agifune bulungi nga atudde bulungi akalidde kuba sagala saategereze sireka abantu mapega emmotoka yange entambula ejjudde sagala asagana kwata olupapula lwo kwata empandiiso oliza information ejendeese ojja kuwunya kyekigenda maaso mu nsi. So no maze babuuzaako mwenna nga bulijjo nsooka kutegeeza bantu kiri njagala ku vidiyo eno. Mu kusookera ddala nja kwetaaga famire y'omugenzi eritumwine ebeere ku vidiyo eno mu situuni njala famire ebeereko kuno. Nja kwetaaga kono yeseti bahoro tabasemu tano wakarekyezi nsi ereta mizizide ensanga bisibe ku vidiyo eno kwetaaga nga kuoli bulungi nnyo otudde. Janet Kemba bazi nkwetaaga ku vidiyo eno Muhoozi Kanyirugaba Odrek Lwabwoko n'abaana bammwe bonna ne banyinyamu njala labire ku vidiyo eno. Kubanga ngenda basomesa essomo liro limbadde mudde okuwulirako njala ndi basomesa olwalo nga mutegedde njala mbere ku vidiyo eno. Njala mwotagingire ekkanisa oba ekereziya bonna mu Uganda eya Uganda Catholic Church in Uganda njala mwonna mbere ku vidiyo eno. Njagala bannabyabufuzi mbere ku vidiyo eno. Era njagala buli mwawulira vidiyo ya leero mu bwenkanya ate mu bukkakka mujulye bulungi mugitegere bulungi nnyo kubanga n'ebintu bingi nnyo byengenda obbagamba ate saagala muntu atakoze eki ataawulidde. Alright, nga bulijjo bweri enkola yange nsooka n'akalowoozo bwe mmala obbawo akalowoozo ne ŋŋenda mu kibayita ekigulalogi. Ntumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumiro ak'ekigulalogi mujje balako gye mutuusaako engalo kansule nti muli bulungi nange ndi bulungi era bibigere biri bindeese. Mu kalowoozo ka leero kali nti gwe yenna munnayuganda gy'oli ng'owuliriza Oluganda owuliriza Oluzungu owuliriza olulimi lwonna lw'oyagala okwogera oba lw'omanyi obulungi gwe kyeweerowooleza si ky'oli munnange nkiddamu mu kalowoozo ka leero gwe kyeweerowooleza okuba si ky'oli munnange. Njala nnyo ebiseera ebisinga tubiwe nnyo obudde tulowooze nnyo kikyoli nekirowooleza gwe ng'omuntu. Ebiseera ebisinga weerowooza nti oli w'amaanyi okukira abalala bonna naye nga si bw'oli. Buli muntu w'olifuba okulaba nga weetegeera okumanya gwani omanye abantu kye bakulowooleza nawe weerowooleza ki kye weerowooleza nga ggwe omuntu. Naye bwe weetwala nti oli w'amaanyi okusinga ku bantu abakuliraanye oba bw'olowooza nti abantu bonna ggwe obasinga okutegeera kitegeeza nti baba kukiina bukiinyi. Olw'ensonga nti ebiseera ebisinga abantu betuwangaaliramu be batufuula kye tuli ate era abantu betuwangaaliramu be batuteeka wansi ku ttaka. So kati ggwe bw'obanga oli eyo nga weerowooleza okuba nti ggwe oli kyamaanyi nnyo okusinga abantu b'owangaaliramu ebiseera ebisinga ojja kukola ensobi. Kyenvudde nti teweerowooleza oba gwe kyeweerowooleza si ky'oli. Abantu bakulamu ekifaananyi ekirala kati gwe ekifaananyi ekyo bakulabamu bw'oba totegedde nti abantu bakulamu ekifaananyi ekyo then wumuze engalabiyo kakkana kubanga goyinza okuba nti olowooza nti oli w'amaanyi n'engeri yakulaba 0 oba akulaba 4. Kati sooka okkakkanye engalabiyo otuule wansi weetegereze ensi nga bw'etambula kubanga basinga obugimoloza ensi bw'etambula ensi etambula bintu birala nnyo. Ke kalowoozo ka leero mu society mw'oli sooka olowooze ki ky'oli n'abantu kye bakulowooleza. Mu mirimu gy'okola sooka weerowooze ki ky'abantu kye bakulowoolezaako osooke weezuule kye bakwogerako. Naye before nga tonneejajinga kwefuula w'amaanyi kwefuula ekyo ky'otali sooka omanye ensi ekulowooleza ki era ensi ekutegeereza ki kyeyagala okutegeeza. Ebyokulabirako bingi muzze mulaba nti eno ensi tekungula tugikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukka. So nno kye weerowooza si ky'oli munnange. Lindako abo abakulaba bakubudde ky'oli so si gwe kwetwala nti oli kyamaanyi nnyo okusinga abala kye bakulowooleza. Ke kabadde akalowoozo ka leero njala genda ku kigulalogi kya leero. Ekigulalogi kya leero kansubire nti yoseri otuuse njagala ekigulalogi kya leero kino njala kisindikira mwenna abeeyita abaalwana okuva mu 1950 n'okutuuka olwaleero nga mufutubadde ku ggwanga Uganda n'ebigere mbitadde mu mazzi mutudde. Mulimu kulya emberenge muzimbizza amatama embuto zibatumbidde amaaso mugaganula olw'okuba muyina emmundu. Mu kigulalogi kya leero nga ntumira ku mwenna banyumirwa akanyumiro k'ekigulalogi kino njala bagamba ekigambo kimu nti ffenna newankubadde tulina ensimbi newankubadde tulina amaanyi tulina amanya tulina ki tulina ekintu kye tumiisinga kye twerabidde. Ffenna ku nsi kuno tuli bayise era ffenna ku nsi kuno tuli momboze lwakuba tetukimanyi. Bw'obeera n'akasente gwe n'olowooza nti gw'osinga okutegeera eyo nsobi. Bw'obeera n'obuyinza n'olowooza nti obuyinza bw'olina gw'osinga abasigadde bonna eyo nsobi.
ekitibwa tukiddiza Mukama Katonda kubanga yatutegerera gwe bisira wabakidde Katonda abakola ebisira woboloweza nti gosinga amaanyi Katonda abakussa wansi kati njagala Yoseriti bahabula tabasala mutano wa karekezi nsira tamuzeyizede ne bajjeno banno ne bannamajje nawe ali mu office afutubala ku banno nolowooza nti gwasinga amaanyi n'okutegeera njagala owulirize ekigwalo gikyaliro kigenda kukubeerera kyangu nnyo okutegeera bwe tunaavira mu vidiyo eno ng'otegedde wawe olina okugwa naki ky'olina okukola ntandise bwetyo Yoseriti habulwa tutabaisira mutano wa karekezi nsira tamuzeyizede nsanga bisibe ne mukyala we Janet Kembabazi n'abaana bammwe mwenna wepona mwe abakyalowooza nti mundu ekyakola nabagamba nti amaanyi tegali asinga embazi yewaata nakigamba dda Museveni nti amaanyi tegali asinga embazi yewaata akatambi kano bali kajja ne bakasalamu ne bakabazanyira Museveni njala kutegeeza ekigambo kino ne basajjamo ekiseera kigenda tuuka ng'emmundu tekyakola ng'akoobuntu kokka ke kalina okutaasa nkiddamu Museveni obudde bugenda tuuka ng'emmundu tekyakusobola kuyamba ng'akoobuntu ke kalina okuyamba naye akoobuntu okatyobodde okamazeebwa mu Luganda tugamba nti kyosiga kyokungula olugero luno lutegeeza ki nti gwe ekintu kyokola oba kyeweeyisa n'embeera gye weetwalamu n'ebikolwa by'okola bye bikuddira oluvannyuma ng'omaze okwolesa ebyo by'oyoleseza mu bantu ekivunula kiri nti Museveni nga bwe wajja mu Uganda nga bannayuganda bayiwa omubiri ku lulwo ne bafa nkumuliitu abamu nakati essaawa zino tamanyikiddwako na buvo na buddo gye baaziikibwa engumbagumba zaabwe ziri mu nsiko era n'emizimu egimu gitambula gikaaba nga giroosa bannyinizo abalowoozesa nti abantu baabwe tebasobola kusomoka naye nga gwe Museveni ne banno mwe kanaaluzaala bwe nkugamba nti kyosiga kyokungula bw'osiga obukyayi ofuna bukyayi bw'osiga obutemu ofuna butemu bw'ofuna osiga omukwano ofuna mukwano tosobola kusiga ssere n'okungula emmwanyi nedda kyosiga kyokungula kati mwenna nabalabe ku social media nga musanyuse abantu basanyuse nnyo naye gwe omuntu waliyo okusanyuka kw'abantu kuno okufunyemu ki Yoseriti bahabulwa ne Janet ne bakazi ne bannabaganda bamwe mwenna ku kino ekintu mufunyemu ki mujjukire mwali muva mu nsiko bantu bangi baba bakubira emizira naye tugamba nti abantu bala mu magoma abakuba ezizo bwe bakuba enkoona be bakuba n'ez'omulala mwaliko abaagalwa era ng'ensi ebaagala n'essaawa zino mutuwunyira ziizi nkiddamu mwaliko abaagalwa n'essaawa zino mutuwunyira ziizi olw'embeera gye mutuyisizaamu bwe mwatuuka nga tumaze obatuusa mulina okubeera ne mutwerabira ne mutandika otusiiga ettoomi okutandika otutumalawo nga mwerabidde nti ensi tekungulwa tugikyalako obukyaza kwoyo agiviira Museveni ne famire mukiza obukyayi mu Uganda to the extent nti gwe omwana wo n'omuzzukulu bagenda kulooza ku kyosize omugenzi eri tumwine ekigambo abantu kye bakoze okusanyuka muno nga toyawudde mwana muto toyawudde mukadde toyawudde muwanvi toyawudde mulema abantu okusanyuka kubasanyuse kuno ekikolwa kino kibalage nti ensi yabakoowa era mugiwunyira ziizi si lwakuba nti balina byakukola wabula nabo bafunidde okusanyuka ku bikolwa bye mukoze abaana bammwe bye mukoze abaana baabwe bye mukoze buli munnayuganda yenna gwali eyo ng'oli eyo owakanya okusanyuka kw'abantu kwe bafunye olwaleero nkulabanga omuntu asekera mu nzikiza nga teri agenda kulaba kusekaku nangeri gy'onyumiddwa mu kuseka enensi nga bw'ogiraba si bweri ojja kwebuuza lwaki omusota gutambula zigizaga ate nga gulina backbone oba spinal cord bw'onomala okutegeera nti lwaki omusota gutambula zigizaga va ku nsi wumuze ngala byoleka abantu basanyuke gwoyinza okuba tofiirwako wadde embaata wadde okufiirwako eggi oba okubbibwako empale y'omunda oba okubbibwako ensimbizo nga tokimanyi leka abantu abafiirwa abantu baabwe leka abantu abanyigiriziddwa leka abantu abajaganye si gwe alina enkomero y'okuseka mu nsi kuba gulwalira ayogera amafuukule bw'ogamba simanyi abasanyusa bakoze ensobi maama ekiri atabala kyekiri n'asigadde ewaka lwe banakyankalanya famire yo ne bagibbako ettaka ne bagigoba ku ttaka ne batta omuntu wo ne bamusiba nga bemuso lya kisiru lwojja okutegeera nti ebigambo byeyogera byali bikyamu Yose osiza obukyayi naye obukyayi ogenda bulo zaako
kuba ajukulubo abaana bogenda kuloza ku buchayi buno Janet Kembabazi ogenda kuloza ku buchayi manyi kuno ku video kwoli Museveni osabana babandi Janet osabana babandi Muhozo osabana babandi kiche mugenda ofuna mu buchayi buno musiga mugenda funa musire kuba go musige okusanyuka wana Uganda olwalero kukufa kwa Eritumwine kubalage nti buli muntu oyina ekisira wotuuka nobanga oyina okwekomako kubikolwa byokola kubanga abantu abandi badde banyolwa ku nfaayo ne basanyuka busanyusi kitegeeza nti gwe naawe ali mu office atulugunya abantu ekinakuddako gujjo kitegeera Yoseri nakugambako nti ojjofeemu ko just hours lojjo kutegeera nti ensi yakukowanga ate nabasinga okukowa wali mu NRM ekyo tukimanyi obadde okimanyi abantu abasinza okuseka n'okusanyuka kufa kwa Tumwine bali mu NRM era nga n'abamu basanyufu nnyo to the extent embuzi bazisaze ente bazisaze nenga bali mu NRM faamu tusesebusesi olw'okuba nti tuli ku ludda oluvuganya abanyigirizibwa naye ate abali mu kintu kyennyini basese nnyo n'okusanyuka okusinga ffe abali ku ludda oluvuganya Bannayuganda ebitundu 7 ku buli 100 badduka mu nsi yaabwe babufuzi era mu byekiyaya nga mussa abantu baabwe mubagubye ku mataka essaawa zino luba balembirizi ne muganya okutegeera tugamba tuti lweyagaliza mukakitawo lutanyoko emyaka tegiweze wadde 3 omugenzi Eritumwine Jeno bwe yavaayo n'agamba nti shoot and kill buli muntu attibwe kubanga tuganya okugoberera amateeka ye gawulira gayagala naye abantu beyalagira okutta babatta olwaliro yagenze naye kikuwa kira kuyiga ki kikuwa ekyokuyiga nti kyeweyita si kyoli waliwo enkomero ojja otuuka nga weetaaga abantu kino Museveni ojja kirozaako ne famire yo kubanga golowooza nti eno ensi tekungulwa ensonga lwaki Katonda akuwangaazizza musajja gwe ku bantu bonna bwe mwatandika entalo zammwe musigadde abantu 4 nga n'okuna essaawa yonna tuyinza omubabikira ekikuwangaazizza Katonda ayagala kulaga amaanyi ge n'obuyinza bwe n'okujaguza kw'abantu kubalijaguza olunaku lw'olekera okufa so nno musajja gwe Yoseri manyi kuno kwoli ojja kifuwa ng'okizza munda olunaku lwe bali kubika nti ofudde ate nga teruli wala nnyo lusembedde Janet ate gwe mune simanyi nsi lweriseka Muhozi simanyi nsi lweriseka Natasha n'abazzukulu bammwe simanyi nsi lweriseka kino kibagamba nenga nkitegeeza nti mugenda kubonaabona to the extent mudi bulayo munywa amazzi bwe mutakendeeza bikolobero byakutta Bannayuganda na kubabonyaabonya ekigwalo gy'nkifundikiddeawo kati njagala genda ku video eyandeese olwaleero era ng'atandise bwetyo Yoseri olwaleero baddeko mitundu by'amambuka ga Uganda gy'obadde ogenza okuza olunaku olukulu simanyi olw'abavubuka nokinnambuka ng'akimezezza okw'omusana n'ogamba nti gwe ekikufudde nti oli muto lwakuba tolya mmere biceppere by'abazungu olya mmere yaffe ey'ekiddugavu njala kujjukiza mukulu Yoseri ensi yonna nagitegeeza bulungi nnyo gwe kikyoli video tennaba ensi nagitegeeza kyoli sebo njagala okutegeeza ensi omulundi ogwokubiri era ogusembayo olina ba special doctors okuva mu Israel ne India abakolako era nga buli ridge ofuna empiso gye bayita ya Goyang eyo gimanyi buli lunaku okera n'onywa egiraasi ey'omusaayi gw'abaana abato ababulira mu ddwaliro emulago n'amalirogo n'amanene babajjamu omusaayi ogwo n'ogunywa on daily basis eyo therapy oba syrup gye wafuna oba therapy gye wafuna ey'okunywa omusaayi olina gye wagikoppa kati ogatta ebintu biri ofuna young hormones z'onywa mu musaayi gw'olina mu kafiriji mu kisenge ekyo n'ogatta empiso ziri ezitereza skin ze bakuba every week kati goba ovaayo n'obuzaabuza abantu mbu simanyi olya bulungi mukulu osula bubitu kimanyi bulungi nnyo toddamu kubuzaabuza ggwanga na kugirega bantu 1 every week bakuba empiso ekutereza olususu olwo onywa omusaayi gw'abaana abato abakazaalibwa ababuzibwa mu malwaliro gonna mu Kampala ne Wakiso kubanga omusaayi olina kafiriji konywa mu musaayi n'olyoka obeera emirembe goza mbu abantu tebategeera netutegeera bulungi nnyo awo sigenda kulwako njagadde kutegeeza oleme kulimba Bannayuganda mu ngeri y'emu oba endala kati ndowooza njagala ntandike video ey'olwaliro bulungi nnyo alright nze nganze ebintu byengenda byogera era mbireke wano tokisookera ddala which eno gye tugenda okukuba emabega yennyini ebaddemu ebintu bingi nnyo mwe mbadde okufa kw'omwami gwe bayita Kakooza eyava e Bungereza n'akola embaga ebigambo nasooka ne mbyogera
bulungi nnyo nga bajogera ebigawo byange abantu abavaayo baga nengamba no nze byange mbyogera nembireka bimuvaayo oluvannyuma soogera nsirika musirisi kiki ekyavuddeyo era kyagenza okuvayo nga state yali mu mukono gw'okujja omusajja oyo mu budde naye nenkirekao nenkirekera abala bakitambuze wikizoka bakitambuza ne tujja ku nsonga ezibaddewo zonna omusajja ono eri tumwene yali yafadda nga bwe nabagamba olw'okuba ndi Museveni alina akakodyo okukuva mu nsiko nti baawangula balwawo nnyo okubika abantu baabwe nga ye kyamanyi okusinga okukola kyetuyita divide and rule n'okubuzaabuza yakimanya nti alina okukiipinga eri tumwine nga mufu afuneyo ekintu kyonna ekigenda okujja amawulire olw'ensonga zino wammanga bwe twamutadde ku nninga era njagala buli munnayuganda yenna okufa kwa eri tumwine celebration ziwedde tuddeyo ku kusevinga eggwanga n'ebintu byayo mbasaba n'obuwombefu tudde ku nsonga za bamutula ki Jennifer tumusiime eri tumwine yali yafadda nga mwakitegeera bamukuuma bukumi kumuleeta nga diversion okujja amawulire ga tumusiime ensonga enkulu zizino Museveni akimanyi bulungi nnyo nti omukyala Jennifer tumusiime lwamutulaki talina mpapula zimukkiriza kubeera mu ofiisi eyo bwe twamukuba ne tumukuba to the extent information gye nasembiyo bawa nti empapula z'obuyigirize zaalina za mukyala Jennifer tumusiime era omukyalo yali akola mu Uganda Airlines nga cooperative legal secretary bwe balaba amannya ago ne bajja batuuzaamu erinnya tumumutulaki n'aswearinga evidence kwe kuswearinga ekirayiro mu kooti nti okyusiza amaanyi bw'oyongeddeko erinnya ne bamutuuzaamu bwe nazze ne mwabya Museveni yagenza okulaba nga kimulya kiyakoze n'alagira omulambo bagusumule guveeyo gujje kukola amawulire nammwe kimweyaniriza nnyo era amawulire ngakola ne tuva ku Jennifer bamutulaki the fact is omukyala tali qualified kubeera mu ofiisi eyo era ge mawulire ono yali yafadda ono dead man walking yali yafadda nga bagadde kuleeta diversion njala bagamba ensonga zonna ezo ono mugenzi twazimanya mufu ekisookera ddala twetaaga qualification za Jennifer bamutulaki she's not qualified to be in that office ekisooka ekyokubiri ekyokusatu twetaaga kumanya ani yattakakooza ekyo nga tukimaze Ministry of Education temugeza ne musinika erinnyo ne muleeta empapula eziraga nti Jennifer bamutulaki yasoma era ng'amanye gali Jennifer tumusiime bamutulaki Ministry of Education temugeza ne muleeta olugezigezi olusumagiza eyali muleeta empapula ziriko Jennifer bamutulaki nti yasoma Uganda National Examination Board temugeza ne mwesiriwaza even a single minute nti muleeta empapula mbu omukyalo ono yasoma talinawo yasoma nawangwa oba nawangwe oba nawambwa I don't know akulira Makerere University don't dare even a single day or a single minute okujja n'empapula ez'ekicupulingo ojja ku representinga Jennifer bamutulaki mbu yasoma no omukyala teyasoma talina qualifications ekyo njagala ensi ekitegeere the reason being omukyala twamaze mu exposing Museveni n'ata omulambo gwani omulambo gw'omusajja ono tumwani atumwine kuba ategete twamaze mu exposing njala bannayuganda tuddeyo ku backlog ya information gye tubawa omukyalo naye olina okuva mu Uganda Airlines olw'ensonga na kino kanti bagambe the moment munnayuganda yenna addamu okulinnya Uganda Airlines n'ofuna ekizibu ku bino wammanga kimanye nti oli ku lulwo one ennyonyi eyo is a private company but facilitated and funded by the taxpayers money mu mbeera enkyamu ekyokubiri bw'ogula air ticket ng'eriko Uganda Airlines eriko insurance company nti in case of any problem gy'ofuna ng'oli ku Uganda Airlines olina okuba nga okapasetingibwa kati mbategeeza omuntu yenna n'obulwako omugugugwa oba ennyonyi n'ekurashinga eya Uganda Airlines tosuubira nti insurance egenda kusasula one mukimanyi bulungi nnyo nti the moment insurance you insure anything gwe yateekayo insurance package yo oba insurance claim yo insurance egenda kunoonyereza nayo etandika okunoonyereza efuna akeekwaso lwaki tegenda kusasula insurance ke already emanyi nti omuntu addukanya Uganda Airlines akakiiko konna tekali qualified ekyo kimala bumazimu bafidde mu nyonyi ya Uganda Airlines obutapasasula era ekyo insurance ekimanye bulungi nnyo omugugu gwo gunaabula mu Uganda Airlines teri agenda kusasula mugugu gwo ennyonyi bwe neekurashinga teri agenda kusasula sente zo kubanga already insurance ekimanyi nti abaddukanya ennyonyi bali unprofessional teri agenda kusasula sente so whoever book Uganda Airlines make sure that you book at your own risk. It is a private company funded by the taxpayers' money. Secondly, the company is not well insured because the insurance knows that the operator of that all operators of that company are not qualified to be in that office. So
insurance tesobola kusasula muntu wadde noku olw'ensonga bekimanyi abantu abali mu office bali qualified okubeera mu office okuddukanya kitongole kya nnyonyi mukitegedde bulungi nnyo kati mugende nga musugumbiza musime tugenda kulinnya Uganda Airlines. It's a private company owned by Museveni's family nenge eri ku taxpayers money ekyokubiri abagidukanye bonna bali unqualified. Insurance tesobola kusasula wadde omusolo wadde omugugu wadde air ticket ng'ennyonyi ekulosa oba ng'ennyonyi ekrashes mugenda kufiira bwereere. Ekisooka n'ennyinyi zennyini baleeta nnyonyi enkadde ekyo mukitegedde bulungi. CEO empapula zalina sizize nabagamye empapula za mukyala muta Jennifer tumusiime bali ba finding out mu history wa Uganda Airlines ani alina amanya galiko Jennifer ne bajula ngalio Jennifer tumusiime ne bateeka kiri ya mutulaki na signing affidavit nalyo katulamu esaziro mukyala okumanyi yafunye pressure asula mu guest wing ya State House race on public yagitidde eyinza omuntu usako obuzibu. I know right now Jennifer Bamutulaki, you're watching this video. You left your premises, you went to the State House for security reasons. We know. The state came out said that you are outside the country doing research on the company. It's a lie. You were in the State House and they were hiding and cooking all your you are in the State House guest wing with the state. They are trying to prepare the Minister of Education, UNEP and Makerere University to see how they are going to get all the papers so that the day when you go back to the Kosase committee that you are qualified but you are not. Tojja kubuzabuza banda Uganda. Chekyalesizo omulambo gwa tumwine others tumwine yali afadda nga n'ensi yakimanya. Kati akakodyo Museveni akakozesa nnyo okuleeta diversion okujja abantu ku mawulire kubanga njagala tuddeyo tubuuze omukyalo n'eri abaana bangi abasomye nenga tebalina mirimu. Bana batasoma ate batola bate bifo bya government okutwala omusimbi guno guno omungi. Ekyo no sigenda kiwaako njala baga nti yabadde diversion kuba omusajja yali yafadda era mukitegedde bulungi nnyo nti omukyalo ne saazi no waali ali mu State House entebe gye bamukwese. Era Makerere University, Minister of Education, Uganda Examination Board UNEB temugeza n'olunaku n'olumu ne mufuula nti mugenda kuteekawo ekintu kyonna ekireta empapula z'omukyalo oyo teziriiwo. Era nategeddeko nti oluvannyuma olw'exposinga omukyalo ono abantu ba family omukyalo ono nanyini empapula original ko bayita kuno omukyala wa NRM MP ali bitundu by'embale babitalire wa nyoto yabadde mukambwe nnyo okuba nti ekyama kino kyavuddeyo nga teyada mayinti bakosa family member okuba nti empapula ze bazikosa okuteekamu omukyalo n'okubanga akola. So mukyala Lydia wa nyoto njagala obeere bulungi kuba NRM tukimanyi abamafia mwena basinga obunye empapula za muzitankalibwa teziriyo mbitabo kati mujja kubeera bulungi temugeza ne mutusulwalirako nga muleeta omukyalo oyo musemanya akola mu Uganda Airlines ayina okuresigninga by all means kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti eno Uganda si abajjajja mmwe tulina ogiteekamu abantu abali qualified okubeera mu offices mukitegedde bulungi nnyo kati ndowooza njala genda ku information gye mwagala okuwulira obulungi. Information gye mwagala okuwulira obulungi yeruwa. Tutandise bwe tuti. Omugenzi eyafudde oba omugenzi eyali yafadda Jeno kansoke mmalo kubeerawo kansoke mmalo kumumpe mweda chikenu nsoke nzirewa. Ebintu bino ndoza mbyetegereza bulungi. Jeno Katumba Amala bwe bagambye nti tasobola kuva ku kiragiro kya mukama we kyamuwa okuwa omuntu omulimu. Era talina buyinza busobola ku stoppinga kiragiro kya mukama okuwa omuntu omulimu. Kitegeeza ne Jeno Katumba Amala ali incompetent tasobola kubuuza bibuuza mukama we. So ekyo kibaze bulungi nyo kitegeera naye omugwa yagweyambuddemu. Ompira nabuze wa mukama we nti bintu bina bamulagira biragire si yatwala obuvunaji okwo omukyalo no mulimu nga tayina apapula. So ne Jeno Katumba Amala ompira yagwejjemu n'aguddiza mukama we katuvudde waawo. Alright, kati tugenze ku mugenzi eri tumwine. Omugenzi eri tumwine eyali yafedda ne bamuleeta okujja omulambo gwo kubuzabuza ensi. Omwami ono abadde ayogeza maanyi nnyo nga mukiwulira. Omwami ono decisions abadde ayogera ebiseera ebisinga zibadde nkambwe nnyo eri bannayuganda. Tetugenda mwogerera birungi nga bali ku bukooli tulaze kuwasa olw'ensonga nti ekibitu kiyita kibi. Njala bajjukiza nti mu nsi Uganda munnayuganda abonyeebonye alinga emmwanyi tuzinoga ne bazaanika ne bazikuba ne batandika ozisiika okuzijja mu kaawa awomera abangi. Ne bannayuganda tubonyeebonye mu nsi yaffe olw'ensonga nti ebizibu bingi bye tulina bino tusirika. Kati tugenze ku nsonga za omwami ono. Omwami ono mbulamu bwe abadde yeeyita nti w'amaanyi naye nga yerabire nti waliyo Katonda yasinga okubeera w'amaanyi.
tukimanyi nti okumuluisa okumulangirira baade bakinonya engeri gye banateekawo diversion okudiverting abantu bajja ku information entuufu gye baagala okuwulira bo engeri gye bakola ebintu byabwe okubuzaabuza eggwanga. Wetwogeredde essaawa zino ebizibu bingi gye biri mu Uganda nga Museveni asirise yeesudde gwannagamba olw'ensonga naye akimanyi nti embeera gy'alimu si nnungi nnyo olw'ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era nga wetwogeredde essaawa zino omugenzi eri tumwine mu makaage gabadde ayita amakaage ekkololo wali essaawa zino bakumye olumbe. Era bakumye olumbe okuba bagenda omuteekako awo bw'anaambula bamutwale mu makaage ge yazimba oba gali ge yazimba ku ttaka nalyo eritali lye. Kati njala soka bwa mu katono nnyo ka history mbatwale ku bintu mugenda kutya tulyoke tugere ku information endala. Njala bategeeza nti omugenzi ono eri tumwine mwandi mulaba ng'omusajja abadde eyamala nti alina ensimbi kumbe naye abadde mwavu mponga byoya. Omwavu ono mponga byoya. Era y'omu ku basajja Museveni bye yatandika nabo. Museveni ono yatandika n'abasajja 27 basigadde abasajja 4. Naye twogera eri tumwine y'omugenzi nti ye amakaage agabadde gasangibwa ekkololo essaazi ne bakumye olumbe naye ng'ekimukumisizza olumba olw'ensonga nti bakimanyi nti ebintu bino bagenda bitwala. Wetwogerera omusajja ono yali yawamba kye tuyita nomoggalale gy'akoledde emirimu gy'okumala emyaka 37. Muno moggalale teyasasula de n'ekikumi era nga wetwogerera bwe tunaaba tubanja famire ku nsimbi zitino mubanja ayina otuwa ssente zikunukiriza mu buwumbi obubiri ez'ensimbi ez'omuwomusolo zabadde alina okusasulamu nti ebbanga lyonna nga tasasudde mu luvannyuma lwa myaka 36 ng'amaze okuwamba nomoggalale. Ekyo nga tukimaze tugende ku nsonga endala. Wetwogerera essaawa zino omukulu ono ebintu ebisinga okuswaza oba kye bayita okuswala ye mugagga okutanaka entula ng'ate mumanyi nti omukulu aba alina ensimbi. Tugenze maaso. Omukulu ono uyazimba ennyumba ye eri mu kyalo eringa Queen Cakes oba yeyayita Kaso ng'ate si Kaso yazimba Queen Cake Apartments zaalimu era zabaddemu ze yagaliramu. Ngera bategeeza nti omuntu ono ekituufu talina kyalese ku nsi kitya. Galale n'omuggalale ya gavumenti era yagirese. Ennyumba essaawa zino bakumidde olumbe Kulumba Avenue ekkololo. Ennyumba eno ya Indian Custom Board era gye yawamba obuwambi gyabaddemu ebbanga lyonna. Era nayo bw'anaaba afudde ejja kuddizibwayo mu bannyiniwo mu Uganda Custodian Board kubanga nayo yabbanzire ng'amaze okudda mu buyinza ewakumidde olumbe olwaliro. Bwe tumala ennyumba eri ku Lumumba Avenue gye bataddemu omulambo gw'olwaleero ne tugenda ku nomoggalale naye siyo kati kababuulire ekisinga okusesa. Omukulu ono n'ennyumba y'omukyalo eno etudde ku acres eziwera 308 ng'egenderera okuwera mayiro y'ettaka namba. Amawulire amatuufu gali nti nali n'ettaka kwe yazimba Queen Cake House Apartment nayo sirye. Lyajja litya. Omukulu ono olugezigezi olw'okuwamba n'okutiisatiisa munnange bwe yagenda ng'asanga famire y'omuntu erina ettaka ng'abagamba njala kunjazika ku ttaka lino ndikolereko. Butyo ng'abafamire bamukkiriza okumuwaliizi yali ya myaka 12 okukolerako emirimu gye. Omukulu ono yakozesa olukujjukujju n'akyusa ebipapula byamuwa okuliizi n'abifuula obwannannyini n'atwala ettaka lino era emisango gyonna gibadde mu kkooti n'okutuusa nga tegiggwanga. Liizi bamuwa myaka 12 ettaka n'alitwalira ddala kwazimbye ezo Queen Cake House gy'agita Kaso mwagenda okuba nga ateekebwa oba n'okuziikibwa kubanga n'ono bw'obuuza obuvo bwe n'obuddo nije banaamuziika naye wabatankane tewakwataga lwalinga mpale za Museveni. Kitegeeza n'ennyumba y'omukyalo eno bannyiniyo abatu n'ennyumba eno ettaka kwetudde erigeokereza okuwera square mile namba nalyo sirirye lya family emu eyamuwaliizi emyaka 12 n'amaana n'alifuula lirye era nga n'emisango gikyali mu kkooti okutuuka olwa lwafudde nga bananyiri ettaka we bali yayagala ddala okubakuba amasasi naye nga nalyo teririwo ettaka nalyo sirirye. Tugenze mu maaso. Bwe tugenda mu maaso mwali mulabyeko mwabyo ng'asula emuyenga. Naye muyenga eno ennyumba yennyini ey'emuyenga naye we twogerera ennyumba eno yatwalibwa dda. Ennyumba eno ey'emuyenga gye yabeeramukko munnange yalazaamu kuba bwe zimala omukuba omwami ono n'abanga yeewola ensimbi okuva ku mukulu gwe bayita Bagale Kirumira eyamuwola obukadde 5 mu gye buvuddeho katono mabegakokko. Bw'amuwola obukadde 50 mwami ono afeerimu okusasula ensimbi zino. Ensimbi zagenda zirinnya ne zigejja ne ziremererwa omugenzi okusasula. Ekyavamu Bagale n'amugamba njagala ensimbi zange ne zimulema okusasula. Bagale kye yakola ng'omuntu omutegeevu n'akwata obusente obulala obutonotono yambalira ng'obwobunyeebwa n'abumuwa n'amugamba kati ennyumba njeetaaga olw'ensonga nti ebbanja likulemye okusasula. Butyo n'ennyumba y'emuyenga Bagale Kirumira n'agyeddiza ku musingo nti yamuwola ensimbi n'agaano zitwala.
kati otogerere sawa zino omwami ono ku bintu byonna byabadde akaanira okulaga ati w'amaanyi talina kintu kyalese mu nsi gwe tubagambira nti muve ku nsi mulabe endabe mudduke n'ennyumba y'emuyenga yennyini Bagala Ekirumira agitwala teyagibba bubbi yawula omukulu eno ensimbi ezamulema okusasula butyo n'alimu okusasula ensimbi zino Bagala Ekirumira ennyumba n'amwongerayo busente butyo n'ayitaawo n'aggwerayo ng'atega ogw'ekyayi n'abanga mu nsi ayinza okuba talina kyalese era n'olumu bwe byamuwulira ng'amaze omugoba mu nnyumba asulako kkone munno muggalala omwo okumala ebbanga ddene nnyo nga yeebuzaabuza ng'afuka anaaba era bwe twogerera n'enziika era okuba nti bayinza omuziika ku maka gaabwe naye ng'ettaka eryo liriko enkaayana bannyiryo baamuwaliizi okubeerako ye n'alifuula erirye yensonga lwaki nti abantu bano bwe mubalaba tembalowoozesa nnyo nti balina ensimbi nabo babeera baavu era nga tebalina wadde ekikumi ekikuba ennyonye alright eyo nno ye prepiambo jensoso bawa ku mukulu eri tumwine kadjala agenda ku information endala mulyoke mutegere nti abantu bano bwennyini bemulaba okujjako kwesobulisa maanyi emmundu nabo bennyini ensimbi zibeekubya mpi tugenze ku nsonga endala haya kansubire nti yoseri kwoli kuno bannange Katonda musajja w'amaanyi Katonda musajja w'amaanyi era mwenna abaali bakoze accountability ya surgery operation mutandika okusala ku ssente accountability mugisaleko ya surgical operation kubanga Katonda akoze kye tuyita natural surgical operation olw'ensonga bwe twogerera essaawa zino kisawo vuga naye embeera gy'alimu tewoomya nakabululu etya awenzije mwagala okuwulira ono musituni yagenze naye kisawo vuga embeera gy'alimu tewoomya nakabululu era nga twogera Yoseri yatumizza abasawo basatu bayitale bajje batandika okulabirira omwami ono mu ngeri yonna esoboka naye nga omuntu gwe balabirira almost nyinza obbagamba nti naye ayinza okubanga eyamwawulula ejja kusirira essaawa yonna era nga embeera eri ku mwami ono Jeno Salim Sarakanda nako yeringa embeera mu abanyumira omupiira gwa Bungereza omuli Liverpool, Chelsea, Man City nga zizanya ne wabawo ekisobo ekikolebwa liifu naaba nga takitegedde bamusindika ku kamera ketuyita VAR a video assistant referee n'akatunulamu bwati nga yeetegereza kati essaawa zino bwe tuli embeera asali mu ssale yakwetegereza eriko VAR Museveni abeera ku VAR bwati era atumiza abasawo bana basatu abayitale be basembayo beetegereze sali mu ssale oba waali oba taliiwo nkiddamu olwalina ku z'omwezi ziri 24 if I'm not mistaken kandabe bino mujja bijjayo lindako yes or sorry olwezi lina ku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwanana omwaka 2022 kano mujja kajjayo Jeno Salim Sarakanda naho kamba we priambo ndio kemba information entuufu ekisookera ddala omwami ono ebitundu 75 ku buli 100 nkiddamu omwami ono ebitundu 75 ku buli 100 mweyongerezeewo zizi n'ensonga ekisookera ddala bizinesi zonna ezisinga obungi ezize zimaze okutundibwa nga ne private companies ennyini security private companies abadaddukanya zonna ezisinga obungi emmundu bazibajjeeko badde bakozesa semi automatic guns or machine guns zonna Museveni yaziragidde company bazijjeko emmundu zino era ne company ezimu zitandise okuggalawo wetwogerera amataka gasinga obungi agasali mu ssale gamaze okutundibwa nga liri abadde asinga okwagala eriggaluga lyatundiddwa mu kyalo Jovia Sale era batunda political ploti wawuna n'akazinga ke bayita Mbiru akasozi akabamamba Jeno Salim Sarakanda nako yali yakagula nako kali mu kutundibwa nga wetwogerera buli luvannyuma lwa wiiki wabeerayo meeting ey'abakyala bonna abaali babaddeko mu kikolwa eky'abakulu era ne bafuna omwana wakati we ne Salim Sale meeting isituula abakyala bano bali mu kugabanyizibwa ensimbi enkalu n'ebyobugagga ebya Jeno Salim Sale kitegeeza takyasobola kwesalirawo era nga video assistant referee bwe yasindisa abasawo bana basatu bajje beetegereze essaawa yonna nkiwadde okuva olwali mu mwezi guno ogw'omunana ogugwako wetutuukira mu mwezi ogw'ekkumi nga liifiri tamaze gamba nti kanya wali mujja kumpita mulalu nkibagamba naye ng'ono
Center ifiri yo seti babula utabasana mtano wakarekezi agenda kumekinga sure achifura kizibu nyo video assistant ifiri yo kumekinga sure obutawa decision ndi omusajja ono avuddewo nchiddamu 75% jeno Salim Sarakanda naho byasi babikutuka balese ba Valerie freeze okuva Italy basatu bamala okutula muka video betegereze bulungi nnyo ono yakutta omupiira bakukwatidde mu ntabwe bamukubye endobo oba balogo bakutessa ati nawo mu box era bo batuse basawo bava Italy assistant video referee batuse dda awe basembayo abasigadde yeke nyini ajja kujja kiyogerere Ewaffe tujja bagamba nenze mbagambi already okusinzira kubigenda maaso ekisinga obungi nti amataka gasinga obungi gonna gatundiddwa company zisinga obungi zakyusibwa kati okubategeeza kino mutandise okulaba gaga mu Kampala bagamba nti bejjeko buyiza ebizimbe babitunze oba kyusiza administration y'ebizimbe bino kino kitegeeza nti bananyini abadde bananyini bizimbe bino already batandise okusaba obuyinza bizimbe bino okudda bananyini byo ngobudde bukyali kino bakikola okujjawo obutafiirwa bintu bya mugenzo ono byabadde akoleredde bbanga nga bingi nga biringa obugulu bw'eggongolo olw'ensonga nti omukulu ono abadde ayina ettaka ppitirivu mu Uganda omukulu ono abadde ayina kampuni mpitirivu mu Uganda omukulu ono abadde ayina amagye agage gasasula mu Uganda omukulu ono y'omu kubasinga ensimbi mu East ne Central Africa empitirivu ne business kati mutegeere ekiika ky'omuntu gwe tubadde tudiringa naye Museveni ekiri atabala kyekiri nasigadde waka webuzabuzanga afukaana abana emyaka gye giweddeyo wajja n'abantu 27 musigadde abantu 4 owokusatu Salimu musigadde abantu 3 Salimu sale mujjeeko kino nze ekyogedde amanya genze Lumbuye Salimu sale mujje ku tiimu y'abantu 27 musigadde abantu basatu osigadde gwe Yoseri osigadde Ivan Koleta wasigadde Kahindo Tafiri musigadde bana ne Jimwezi mubadde batano nchiddamu Salimu sale mujje kwa 27 takyaliko osigadde Museveni Ivan Koleta Jimu Muhwezi ne Kahindo Tafiri mu musigadde abasigadde bonna bagenzi n'ekiki ekikuwangaziza Katonda kulaga konti ayina amaanyi ojja tuko kwagala okufumira banda Uganda bakyasobola kufuna obudde bukugenzeeko kati eya Salimu sale bitu era tabalya sente buli abadde eralikira Salimu sale toda mukweralikirira beera mugumu nnyo ng'asula wansi olw'ensonga nti ekyo Mukama akikoze akigenda kiteeka wansi tugamba nti Goliath yali musajja wa amaanyi nnyo ne bakubuulira emboozi musajja eyamegga Goliath weewuunya ensi bweri abasajja baali banene nga bamaanyi nga bwakwata ku kizimbe takireka wansi amajja akuba kyalo neje yakomekereza nga David kamutisiza wansi nakati sawa zino mbabuulira enaku z'omwezi 26 bwe tutuukira ogwe 10 video lifi ajja kwa mazo babuli ekituufu bagenda keeping ekintu kino nga kya munda nnyo nga tekifuluma noga bajja kyensinga okweralikira mu kiri ekintu kimu mumpulirize bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka embeera gyali mutewomya ddigobe Museveni enkola ye gyakolere bweti bw'aba ayagala kukyusa amawulire wabawo ekintu ekinene lwakubawo amawulire ago ndi mu kutya okwenjawulo mu mbeera neyakafandalinga edde ly'obukadde bayinza otukuba eggulire ne amaale bongerako erya Salimu sale nabagambye nabawadde emyezi 2 ogw'omwenda n'ogw'ekkumi ku bintu bibiri bajja kukolako kimu kino nkibage mukiwulirize bajja kukolako ekintu kimu bwe batalikozesa ggulire lya Salimu sale okubikka erya Ssaabasajja Kabaka oba okulangirira nti Ssaabasajja Kabaka aseeredde bajja kukolako ekintu kimu ku ebyo ndi wano mumpulirize bulungi nnyo nkiddamu bino nze mbyogera nkozesa mutwe gwange bana abasajja bayayi mujjukire nti omugenzi Fred Prejema ye ya leadinga abasirikale abali bagenza okuwamba eggwanga lya Rwanda bwe batuukamu okkuba Museveni n'amwefuulira n'amusindikira abasajja ne bamutta
bwe bamutta n'anoonya agenda omuli pressing naye nga yennyini yatodde order emutta baatwala emyezi wagindaba nga teboogedde nti omugenzi Frederick Rejema baamutta oba yafa era ng'omulambo bagukuumye. Baamala kunoonya General Paulo Kagame Pilato n'ava mu Amerika gye baamujja ne bamala omuliisa enjiri yonna ne bamukkiriza okulidinga APR mpaka lwe baatuuka okuwamba naye nga baamala kutandika kuyingira Rwanda baleka balangira nti Frederick Rejema afudde. Kati akakodo ke kamu ku General akandana kwa Salimu Sale ku bintu bibiri neralikirako ekintu kimu ekisooka. Neralikira ku programu ya Buganda ogikozesango neralikira programu ogikozesango okukyusa amawulire aga Salimu Sale oba okozesa mulega Salimu Sale okendeeza eggulire Ssaabasajja Kabaka ku bintu bibiri neralikirako ekintu kimu kubanga ye magari tondo 75 ku 10 taliwo naye njala kubuuza Yoseri mungeri yemu banze byange mbibuuza bwenti enaku z'omwezi 26 njala kubuuza Yoseri wano bwenti omukulu ono olunaku lunovaayo mubikire ensi ogenda muziikawa ogenda muziika Mogadishu kubanga kitaawe mu Somalia ogenda muziika lwakitula ku kijja ate ng'ekijja ekyo gwe wakitandikawo ng'oziikako Esteri akokundeka maama wo ogenda muziika ku Kollo airstrip woziika abazira abataliko vuna buddo ogenda muziika Rwanda. Eno video mujja gijje muzigize njala kubuuza omukulu ono oli mutwala Somalia oli mutwala lwakitula ku kijja kye weetandikira oli mutwala ku Kollo airstrip oli mutwala Rwanda option ziri nnya naye mugenda muziika wa kuba talina buvuna buddo. Kale butyo njala kugamba Museveni obudde bwo buweddeyo naye kyolina okukola kiri ekintu kimu nze ngamba ojja kwetondera bannayuganda bw'oba oyagala oba toyagala kubanga toyina budde gwe buli amanyi nti ettaka lyo lyataliwa Salimu Sale yisengalo mu maaso amanyi nti omuntu oyattibwa Salimu Sale yisengalo mu maaso wagoba ku ttaka lwa Salimu Sale yisengalo mu maaso kubanga ekiri atabala kyekiri n'alisigadde waka. Kino nkibagamba nga nze nkyogera abasajja basatu abasembyeyo okuleetwa abayitale bazze kutunamu ka video kulaba kiki ekituufu ekisembayo kye bagenda okuwa eggwanga naye mbawadde emyezi egi ogw'omwenda ogw'ekkumi n'ogumu batakyogera ate nga balina kye bapulaninga ekinene wajja kubaawo ekitono wajja kubaawo ekirala kye bagenda okukola naye nga mbategeeza nti omukulu oyo naye we twogerera tasobola kwogera wadde okwesalira okugamba ekintu kigambo kyonna nti akyasobola okuwa order lw'ensonga nti ebintu ebisinga obungi byonna bamaze okubikuŋŋaanya ne bannamwandu abasinga obungi baali bafunanga meeting n'okuleeta abaana b'omusajja ono okubayisa mu kintu kya scrutinizing oba okunoonya ani before it's too late. Aya basi awo nvuddewo sigenda kulwawo mwenna bannayuganda gye muli musabire nnyo eggwanga Uganda mutya nabagamba wano nti Yoseri atinkudde entalo nnyingi nnyo era bannayuganda gye mutambulira mu nsi mwegendereze nnyo baddu gavana bwe mwagala nabo naddala abali mu nsi ez'enjawulo naddala bw'osinkana abantu abakongo mbegendereze nnyo balina obusungu bungi nnyo ku bannayuganda. Bw'osanga omuntu w'Omusudani mwegendereze nnyo tomwengejinga bw'osanga omulundi tomwengejinga bw'osanga Omunyarwanda era naye nga muhutu tomwengejinga bw'osanga mu Ethiopia tomwengejinga reason being Yoseri abadde yeebuuzabuzanga afukaana aba nabave ne bagamba ano nti yatinkula olutalo lw'ettiguli era yabadde asasula abayekera baayo. Njala tegeeza ensi yonna n'essanyu lingi nti eggwanga lya Ethiopia litandise okulya obuwuka era nga litandise okuva mu mbeera likooye akamanyiro akasumagiza eyalira. Ku lunaku lwadde lwakusatu ennyonyi y'eggwanga erya Uganda ennwanyi eyabadde yeetisse ebyokulwanyisa ng'ejjudde buggule n'eddagala yakubiddwa n'eggyibwa mbire mu bwengula bwa Ethiopia n'etuukira ddala wansi. Bagenze okumala ogyekebejja ng'erimu ebyokulwanyisa
ebitabalika ng'erimu n'eddagala eryadde ligenda mu kitundu eky'amambuka ga Ethiopia omuli abayekera ba Tigray. Ethiopia lwakitegedde netegeeza ba intelligence officer babo ku nsi yonna nti era tubadde tukyanoonya obujulizi obukakasa nti Uganda ye traininga n'okufacilitatinga abasirikale abayekera eggwanga erya Ethiopia babali mambuka ga Ethiopia bayita batiguli. Kino kyanyiza ba Ethiopia era bategedde nti enkambi emu eri mu bitundu by'e Kakiri endala eri mu mambuka ga Uganda. Singa muwulira ekintu kyonna ku international level nga Uganda erumbiddwa somehow somewhere temubuuza ani abalumbye eggwanga Uganda nkiddamu. Singa muwulira nti eggwanga Uganda lyalumbiddwa mu ngeri etategerekeka ne bawako enkambi ze bakuwa tebakugamba nti muyeekera wa ADF obaani. Ensinga Congo ensinga Ethiopia zeetegekedde eggwanga Uganda essaawa yonna. Mwandiwulira ng'emberenge zibaluka nenga temanye emberenge zibaluka zitya. Obujulizi obwenkunalo bwasembyeyo omu ku bajjeno mu magye ga Ethiopia yategeezezza nti akamanyiro kasusse. Era n'ategeeza nti babadde bakiwulira buwulizi nti omwami ono yatabalwangula East ne Central Africa nga tebannafuna bujulizi butuufu. Naye okuva lwe bawanudde ennyonyi mbire eyabaddemu ebyokulwanyisa bitwala mu bitundu by'e Tigray, kino kyamaze okutegeera omwami ono yali mu kutabangula eggwanga lya Ethiopia, yali mu kutabangula Somalia, Kenya yaliyo, ne mu South Sudan yaliyo, yali mu Congo yakola buli kimu. Kino nno kyaviiriddeko okunyiiga era muwulira nga bwe kimu kitandise temutya era mujja kutegeera kye kigenda maaso mu Uganda. Nsuubira nti Museveni kuno kwoli. This information didn't go viral in Uganda because you pay the media to cover up your sins. I'm here to inform the international community that on Wednesday this week, the Ethiopian intelligence unit led by the Ethiopian army forces, they shot down the Uganda warplane which was heading in Tigray region full of ammunition and medical equipments which were assigned by you to be sent to those rebels. But unfortunately, the plane was shot down by the Ethiopian military. That is enough confirmation to show that you are among the people who are facilitating the Tigray rebels to destabilize Ethiopia. Ngenze maso. Akonkamazi. Ngenze kuge Kenya. I'm here to inform all Kenyan nationals and Kenyan government that as we speak right now, there are so many Kenyan nationals who have been kidnapped from Kenya and they are being brought to Uganda through passing through on different borders. As we speak right now, there are so many, the so-called returning officers, representative of different political parties which are against Ruto, and electoral commissioner accounting officers. All those people have been kidnapped from Kenya and they have been brought to Uganda and have been kept in different safe houses. And these are the locations where those officers and Kenyan nationals were kept and being tortured. There are safe house in Kayunga operated by one called Kalangwa, a Rwandan origin operating under Museveni's orders. And another torture chamber is in Kalangala Island on Lake Victoria. The last but not least, there is a safe house which is in Mubende via Chibale Road. That safe house is deep in forest. Those are the three safe houses where Kenyan nationals, more especially those who participated in previous elections, they were kidnapped and brought to Uganda, and they are in torture chambers in those different areas. So I'm calling upon all Kenyan government and call Kenya intelligence to work upon securing all borders and securing Kenyans, because Museveni is willing to destabilize in Kenya before and after elections, because he knows he supported Ruto by all means and he invested a lot of money, billions in dollars, because he knows he's going to reinvest, he's going to reinvest again more money to see that he takes over Kenya, because he knows that if he gets Kenya, everything will be done in his dynasty. Before I go ahead, I need to play this video to the entire world to get to know who is Rio Museveni.
ngenda kuzanya video eno mujiulize bulungi eri mu Lufaransa era njala kwebaza omu ku bakigatto bange abakola research ku internet okwetoola ensi yonna ya zudde video eno ng'omusajja ono omukulembeze wa Congo awa obujulizi ku bintu Museveni byali apulaninga ne munne Pirato okutwala eggwanga lya Congo okukola kye tuyita Tutsi dynasty. Omanyi muwakana nnyo muwulize bulungi nnyo eri mu Lufaransa ne mugenda kuwulizamu ebigambo bye bategeeza nti mission lwaki Kabila yattibwa era lwaki bajjako mu buto baleeta Kabila ate Kabila n'amana yattibwa ne baleeta mutabani waabwe ani amale bamwefuulira kubanga bano balina mission taking over Congo basaleke ekitundu batekewe eggwanga lyabwe bagifuule Tutsi dynasty. Mugenda kiwulira bulungi video eri mu Lufaransa ndyoke ntandike okubabuulira biki ebirabye ngendo babuulira olwaleero video yino. À la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoire, des terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Mujiwulidde bulungi oyo mukulembeze wa Congo ng'ababuulira nti abasajja bano balina pulaani okujjawo omugenzi Mubutu wazabanga Sekoko okuleeta mukulu Kabila bamuleeta ne bamugamba tulina okukola kino na kino na kino Kabila n'agaana nga baagala kukyusa constitution biki nga baagala kugaziya batwale Congo bajawule mbo bakoleke ekitundu ekyabateekemu Tutsi Empire. Nga Tutsi Empire no gisibagamba mulowooza nti bano abantu bajja tukonkwa kati nga kyebagenda okukola kyali bwe kiti source of income eyayina okuzimba Tutsi Empire eyina kuva mu Uganda mumbwe bannayuganda. Source of income sente zizimba Tutsi Empire zonna zina kuva mu bannayuganda yensonga lwaki ne bono saddaaka akabufu Uganda tesobola kulaakulana kubanga bano abasajja bajja ne mission ey'okuzimba Tutsi dynasty mu East ne Central Africa nenga source of income sente zivaawa mu Uganda nga ziva luddawa bayisa sente mu parliamenti bambi ba parliament baziisa nga basanyufu tebabuuza kizigenda kukola. Sente zibbiwa buli ministry naye nga teri abuuza sente zibbiddwa ministry ziraze luddawa. Kati Burundi Museveni yagitwala nga bamaze okutta Ntabyamira. Museveni n'atwala Rwanda ng'amaze okutta Byarimana. Sente zizimbe Rwanda 90% zivudde mu Uganda. Museveni najja n'atibongola Tanzania okutuusa bagituusiza olwaleero. Museveni n'ayingira Congo ne munne Kagame nga sente zonna ziva mu Uganda. N'agenda Sudani n'atabangula Sudani n'ajawula ku Katuumu
nefuna independence nayo naje managing nga sente ziva Uganda ezigule byokulwanisa ezigule okutusa Sudan were lwalero navaawo nayingira eggwanga lya Somalia navaawo agenze Ethiopia ezo zonna sente za musolo gowuyo musanya nagati njagala sente ngende nzimbe ngude Congo nga Kampala road ejudde bituli ekuba bwetonya suuji nafuwa mu bbanga kubanga sente balina zijja mu Uganda yensonga lwaki buli ministry bakola omutema gwayo sene mulati gundi yazibye nabagamba ati Museveni akuteeka mu ministry nakwa orders nti mu budget egenda okusomwa mu mwaka egenda okusomwa mu mwezi guno sente zonna 60% nzeetaaga era ne bazitwalayo zezo sente ezigula ebyokulwanyisa ebitugomya Ethiopia Somalia Ethiopia Rwanda Burundi Congo zonna simbi za musolo tetusobola kulaakulana kati essaawa zino musituuni yafiiriddewa Kenya naye Museveni asobola okukwata sente n'azimba amakomera agali ku world class level n'atazimba ddwaliro n'atazimba ssomero n'atazimba luguudo n'atalisa bannansi mmere kubanga akimanya amakomera gano gagenda okukozesa okuteeka mu bantu bonna abamuwakanya. That's the system. Yensonga lwaki azimbye amakomera in the short period of time agali ku international level kubanga buli amuwakanya ajja kukwata akuteekemu naye nga tasobola kuzimba ddwaliro mu myaka 37 Uganda tena eddwaliro sobola okulongoosa omutima wadde okusala omuntu ekyendo kissa wali nga ne equipment zonna ezisinga obungi bazibba obusiivu 8 obwalina okuzimba eddwaliro bwalaga luddawa abaazirye bwe bali bazimba amasomero Rwanda kuzimba malwaliro Rwanda amanene ezo nasibi wamu za musolo kati gwe tosuubira nti Uganda egenda kulaakulana nga bana abasajja abayozi b'obusa abalina kawumentale bakyafuga eggwanga Uganda sente zonna ez'omusolo eziva mu Uganda zikola ntalo tosuubira nti Uganda egenda kulaakulana. We are going to suffer until we wake up and we remove Museveni from power by all means. Otherwise bwe munaabeera erumasimi tuli kubiyeyo terina yegenda kulaakulana Uganda nkubuulya. Uganda buli mukungu wayo yenna afiira mitala wa mayanja. Mu Uganda temuli basawo amaliro g'ekiruddo tumuli ddagala tebalina basawo basobola kujjanja abantu kubanga abantu balina mentality nti buli sente ejja tugitwala okuzimba Tusi dynasty. Naye munnange okola ebintu bino nga tuwebuza Katonda. Tusi dynasty mwagitandika abantu 27 nga mujagala ogitandika egwe etandika egende naye musigadde abantu aba. Naye ndowooza Museveni soko tuleke ebbali wali osooka obuuze Katonda yaani nga tonnakola kintu kyonna olw'ensonga you can't succeed with the Tusi dynasty and it won't because right now as I speak right now Ethiopia knows who the hell are you. As we speak right now Kenya knows exactly who are you. South Sudan knows exactly who are you. Congo knows exactly who are you. The people of Rwanda, the original indigenous Rwandan people, those are the Hutu, they know the hell are you. The original people of Burundi, those are the Hutu, they know who the hell are you. The same applies to Ugandans. Now we know exactly who the hell are you. So don't think that Tusi dynasty is going to prosper. Nowhere. It can't because time is against you. You don't have time and you don't have money. You will spend a lot of money playing all your political games, but you don't joke with the time and never ever joke with God. You can't challenge God. Even the Ottoman Empire collapsed. The Roman Empire collapsed. Hitler, the same, and the other so-called deadliest and popularly known terrorists in the world. Oh, they are nowhere to be seen. What about you, who is already 90 years old? You think your grandkids that will manage the Tusi Empire against Ugandans? You think Moho is going to manage the Tusi Empire? Okaindo tafile. Even you yourself, you are counting your days. So the Tusi Empire can't prosper anywhere because all the master planners slowly by slowly are going. But we Ugandans were suffering because you have your cow mentality of thinking you are going to rule Africa.
You are dreaming. It's like dreaming during day. It can't prosper anywhere. You are preparing the night dancer to replace Mohos. That is Audrey Kruabogo. It is impossible. Audrey Kruabogo is wanted on international crime against humanity. The same applies to Mohos. Is wanted by International Criminal Court. You yourself, you wanted by International Criminal Court. And all people who working with you, they are wanted by International Criminal Court. So how I don't see how your twist done is going to prosper. Nowhere. Because even now the economy has already crashed. You don't have money. You are trying to push Kenya so that Ruto becomes the president so that he can finance you. Which is not easy because Kenyans know exactly how much money you invested in Ruto in return, because you know that the moment Ruto becomes the president, is going to refund you all the money. Which is impossible. So Mr. Wewe muzeko budde tolina budde. Kati bana Uganda mwana badde yesumindi wa NRM mojagambiza. Bana abasajja si bana Uganda kye tusooka. Ekyokubiri ensimbi zonna Uganda zekoze emyaka zonna gibadde mu kintu kye bayita okuzimba empire eya Tusi. Sente zirwana Ethiopia ziba mu Uganda, sente zirwana Somalia ziba mu Uganda, sente zirwana Congo ziba mu Uganda, Central African Republic ziba mu Uganda, ezidukanya Burundi ziba mu Uganda, ezidukanya Congo ziba mu Uganda, ezitawanya Kenya olwalero ziba mu Uganda. Mugenda kuwulira obujulizi ku TV eya Kenya ngo obujulizi buva ba hackers baba kutte bonna bali ku police babuuza ebuuzo bakonfaminga we are sent by 7. Nchiddamu ba hackers abasukka mbatano bakwatiddwa mu ggwanga lya Kenya. Era bali mu interrogation rooms bali mu babuuza bayingira batya Kenya bamanaging abato ku hackinga mu system era bali mu confirminga Museveni yabasindika. Gwe tosobola kunga nti Ethiopia ekutegedde, Kenya ekutegedde, Congo yakutegedde, Burundi ba indigenous bakutegedde, bana Uganda bakutegedde n'odogenda ku surviving you can't. Tosobola. So mu kitegedde bulungi. Kati gwali asagambiza ngo lemunda Uganda kwa kwade milioni 5 notandika okulingaya. Kitegeeza nawo obwongo butono nnyo. Abatanyi Museveni bwa operating nga mugenda kufa. Awo nvudde osigenda kulwawo. Video gibazanyidde bulungi nnyo, mayinza ebira n'obujulizi bwange. Njalagenda ku information endala. Banna Kenya bategeezezza kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe. Njalagenda ku information endala. Tugende ku information endala. All right. Nabagambyeko okutagengera Catholic Church of Uganda. Eno information njala mu nkwate bulungi nnyo ku information eno. Saagala mu Katulicho nyiigire. Saagala muntu eyawukana ku Katulicho nyiigire. Njagala ulize information eno bulungi nnyo. Mayinza information ye mbalo gibawa ne mugizula luvannyuma nnyo. Njagala mu mpuliriza bulungi nnyo very carefully. Yose yamanya nti osobola otya okwawula abantu n'obafuga n'eddiini n'ajawula yenga Katonda n'agira Catholic Church n'ajawulamu ebiwayi muno mwe mwali Father Yasinto Kibuuka n'abala ne bakola ekibinja kyabwe kyayawukana Catholic Church era baafuna obutakkaanya wakati w'omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga ne boyogera ebigambo bingi nnyo ne bagenda. Kino Museveni yabakozesa okukola ensobi. Njala mumpuliriza bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino Museveni bw'akozesa amala n'akutta. Mwenna abakkiriza mu Father Yasinto Kibuuka njala mumpuliriza bulungi nnyo. Mu system ya buzaabuza yawula mu ofuge Museveni gy'asinga okukoleramu. Yayawukanya Father Yasinto Kibuuka ne banne ku Kereziya Wangala n'efuga ensi yonna ya Uganda. N'amukozesa ebintu bingi nnyo. N'atuuka n'omuteeka okulira n'ekiggwa ky'Abakatoliki ekitenda mugongo asobole okufuna obulungi ky'ayagala. Era n'akikola bulungi nnyo. Naye musajja mukulu ono ku bintu by'akoze ng'aweereza Katonda we nga tamanyi nti Sitaani yali amukozesa. Lwaddaaki Sitaani yamuvuddemu atya. Father Yasinto Kibuuka olwaliro we twogerera ayasuze luzira. Kiki ekimusuzize luzira? Ku mawulire agafulumya ku mutimbagano ne ku mpapula zammwe kitegeezeddwa nti yatulugunyiza omuvubuka eyabbye omutwalo gumu ogw'ensimbi za Uganda. Naye njala kwebuuzaamu ng'omuntu omukulu. Ku bumanyirivu
n'obukkiriza Reverend Father Yasinto Kibuuka bw'alina asobola okukwata endiga n'agikuba okugituusa ku bisago ebyo olwasiringisa omutwalo gumu nkibuuza bwe asobola Father Yasinto Kibuuka asobola okukwata omwana n'amukuba to the extent nga bw'amulabye kusiringisa omutwalo gumu. Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri, ku lunaku lwe yakoze ekikulu ekyo lwebasoose omukola ebikolobero ebinene nnyo oba ebitono nnyo ebisinga kino kye bayita nti kyekinene ku bannaddiini abakoze ebikolobero mu Uganda, Father Yasinto Kibuuka lwaki bamwanguyiriza nnyo omuleeta omuteeka ku poliisi n'omugulako omusango omutwale luzira? Deodati aliganyira siyaga abaana ebukuumi emisango New Vision n'egimira Museveni n'agimira ejja Nagomola naye olw'okuba nti state agent bakyamukozesa baakimira ne Father Yasinto Kibuuka omusajja Omuganda sisobola muwakanya nti yakikoze ekikola kya kuba mwana naye kibadde tekimutwazisa mu kkomera yensonga lwaki labaga Museveni akukozesa n'anoonya ekintu kitono nnyo ng'ayagala gwe kujjako oba kwejjako n'akufuna n'akuteeka waakwagala. Bino bigambo byange nganze Father Yasinto Kibuuka wonna wooli Mukama akukingirize naye mukama wo eyakwawula ku kanisa ku kereziya wonna wonna yakuvuddemu era wonooveruzira n'otuuka n'okumonga wagenda Mukama akingirize wandiba nga wagudde mu katego k'omusajja kabadde alinda obwedda okufuniramu kubanga oteekwa okuba ng'obadde omanyi bingi. Abasajja bangi bakoze ebikolobero ebya Somola ne Gomora mu ddiini mu Uganda babbye ensimbi empya n'enkadde nga bayita mu ddiini bayita mu Katonda naye Father Yasinto Kibuuka gwe tumanyi nti Museveni yamukozesa okumawula ku Bukatuliki gwe baga nti yakubye omwana olw'okubba omutwalo gumu bwe gutyo ogwa Uganda. Sigana yinza okuba yamukubye kyate kimutwalisa mu kkomera Father omulamba oba omubulizi w'enjiri omulamba ku bikolobera abasajja n'abakazi bakoze mu ggwanga. Baganda mmwe abakyali n'empulukutu z'emisota nga zigenda na miggomeka mujja kutegera engeri Museveni gy'opaleetingamu nga nzibu nnyo amala kutta n'owooza omusiru yanzise naye nga it's too late. Sitaani talina mukwano, sitaani tawola, sitaani tabanja, sitaani asaanyaawo. Bino ebigambo byogedde nga mbalaga mbajjazzayo emabega okubajjukiza nti yamukozesa okwawulamu ekereziya n'ebigendero bibye. Kati amaze omukozesa olw'okuba amanyi bingi n'amutega ekintu kyonna ekyefaananiza okuzza omusango omutono n'agufuula omunene n'amuteeka mu kkomera. Naye nsaba Mukama Katonda akingirize ekkomera bakututtemu oveeyo nga bwagenze ne sirowooza obulamu bugenda sigala kyekimu. Sirowooza nti obulamu bwo bugenda sigala kyekimu okusinzira Museveni bwakola emirimu gyo bwakola emirimu gye. Father Yasinto Kibuuka simanyi nti bw'oyingidde kukomera bw'ogenda okuvaayo oyo gwe bayita Museveni. Era no message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora. Believe or not, mulaba video zange either onjagala oba tonjagala, and I don't care whether you love me or not, but this message go to all Ugandans who are working in the disguise that you are supporting Museveni, but indirectly you don't know that you are selling your country to foreigners. Museveni is going to use you, is going to facilitate you, but at last he's going to finish you because he doesn't leave any trace or any evidence behind his moves. If he can kill all those who fought with him
since 1960s, 70s up to now. What about you? Whom he found after he took over power. Whoever doesn't know how Museveni operates, I pity you. And you will not understand until you are bedridden or you are poisoned, and you'll get to know who is Museveni. You don't know that gentleman is more deadly and is more poisonous. He uses you, but at the end, whoever knows that you are operating under Museveni, even if you're Munyoro, you are Mutoro, you are Musoga, you are Muganda, you are who, as long as you are not among his family members, you will be eliminated very soon. Kino kidda. Buli amanyi nti okolerayo seeri ng'oli munnansi munnakabala akaseera kagenda tuuka agenda kujja okuba taleka bujulizi mabega. Olaba tabanne be yavalawo mu nsika 27 naye ate ggwe. Olaba yatta kitaawe Kalekyezi n'amuziika ne ku ntaana tamanyi waali nga yamuwa abasajja bagenda bamuziika mu disposing ng'akweka identity ye. What about Gamulengejja Ssaalongo kyali Spita Mayiga Wasanya? What about anyone who is operating under Museveni? Museveni killed his father himself. He ordered his operatives to kill his biological father to hide his identity. What about you? Because he knows that use someone to get what you want, then after close the chapter. No evidence and no trace. Ajakubata. Oli mu America oli operative moli ISO agent under this guys Museveni ajakutta. My brothers and sisters who resides in European countries, America and Canada. One time Museveni said, I will diffuse all those who opposes me in diaspora. Have trained and have sent my operative. But if I may ask one question, who knows those operatives? What if your wife or your husband or your friend or your sister or your relative is among those operatives? He said it openly, that I know in diaspora people opposes me, but I'm going to train my operative who are going to diffuse people who oppose me in diaspora. Who are those operatives? Have you ever seen them? So whoever in diaspora working under Museveni and those who are against him, if you don't know those operatives, please take my words, take other people's words seriously. When we give you security alerts, please wake up. Don't neglect the information because you don't know how Museveni operates. He's more lethal than Satan. Museveni is more lethal than Satan. He said it openly, and I pity all Ugandans who take Museveni for granted. When Museveni comes out publicly, the only thing which I like on Museveni is he doesn't hide his actions. That's the only thing which I like on that gentleman. He doesn't hide his actions, and publicly he comes out and says that I'm going to do this and this and this and this. At the end of the day, he completes his mission. But remember, he had already informed you chemwagala kwachide mu Uganda. Ekintu kyejagala ku Museveni kiri ekintu wachi. Alinga musezi akugambe suwani ngenda kulira ku bantu bange. Kati gwamu dautinga. Notatola byayogedde ogenda kufa. Yagamba obote yakola ensobi okulumba olubiri n'okuba masasi. Waliwo engeri nnyingi nyezo okusanya Obuganda. Kozesa Abaganda bennyini bawe ssente.
kyali mukola yakyogera openly kyali mukola kati notunule embata zivuma Lumbuye zitambula zogera ebikikinike Kabaka nenga ate yagamba I will use Baganda to destroy Uganda. That is what exactly he's doing. Nagamba I will crush the Baganda. I will crush the Baganda. Mufenga Baganda. Achigambi openly. No gano chiteka mbongo nulabaga kazi simanyize na muddu simanyize na musoke batambula bali magome sibu tugenze kulaba katikiro Wasanya gamulengeja ne the man said I will crush Baganda and I will reuse Baganda. Ye batambula ne nakugamba what? I know so many people in diaspora they don't like me, they oppose me, but I will diffuse them and I will send my boys to do that work. Tomanyi mukazi wo mulimu gwakola, tomanyi muganda mulimu gwakola, tomanyi ani bo tomanyi oba opala bya sindika. Netuwa information muddawo ne monigira. Mina baje gitikanyo oyo kubayita Museveni. Akogambe ekintu kino ngenda kikola na kikola. Muje mtasobola kukola. Ekyo kimumanyiko kyokka eranze. Ne wabanga agenda kwogera samusavo gwe kiromberako I watch him. Nempulize rugwe bina byayogedde ne ngamba agambe bwati kitegeeza ki. The moment you get attention, no full attention, no be noting, you will survive. But if you don't note Museveni's speech, you will not survive. Yagamba, you see, this Mutevi, maybe chibi. I have been having problem with these culture leaders, and I know how to deal with them, and I will deal with them. See what is taking place. Ekintu achikugamba, open the point blank mu glass. Naga chinongera chikola. Noga. Alabika asanga sebo oyo musajje ekigambo kyayogera abakitegeeza tatamiira tanywa mwenge takuba ndongo buli wayogera ekigambo abakitegeeza kyemwagalako ekintu eki akubuulira kyagenda okukola katugenoga oyasanga nakikola yagamba Muzata. You hear some Muslim leaders, they shout much. You wait 1 week, you will see. I will silence one of them. Muzata yasoka wiki. Anas Kalisa yasoka wiki. Nagenda gamba some religious leaders, they are misleading people. They should manage. They should mind their businesses. They should get out of politics. So if they don't get out of politics, I will deal with them. What happened? Bameka abafa. Sepira nchizito luanga ptiu. Yona luanga ptiu. Kubanga abakitegeeza. Ngera bagambe ekigambo kimu. Boboli politician ngoli muna Uganda. Ekigambo kyowulidde Museveni nga akyogera kimanye nti akitegeeza. He doesn't joke. If you are to survive in Uganda, you have to listen and to watch that gentleman. Bulichigambo changira bachitegeza. I will crush Baganda. Arase. Lero oli ate simanyi ajja kubata. Ayogera openly. Video muno kyazina. Kamaro banonyeza wano mkumbyoke malize information yange wano. Linda ko wano mbazanyiremu wano bazikyalimu wano akayivu yange. Wano yabagamba bwati kano mukamanyi yabaganja bazanyira video ezimu byo kwemba jukiza. Wano yagamba bwati. Everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There would be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would be it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. Ekyakyoge netagement Katonda agenda kirivansinga Katonda kyali mukola njala bazanyira video zino muzitegeere bulungi nnyo eyo mbazanyiddeko emu wano yagamba bwati
Lindako. Nze yala bazanyira videos mutegere omusajja bige byayogera babimininga. Akakano ke yagamba bwati. Baguma's faulty argument. Oh. But science is taught in English. Because it's not necessary. We are here. We are people who know what we are doing. Why do you threaten me? Science cannot progress without art. Why do you threaten? Njala bazanyira videos zino muziwulire bulungi nnyo mulyoke mutegeere omusajja gomuzanyira konti kyabayogera abakimanyi ate abakitegeeza. Njala zibazanyira wano ezimu nyinza okuba nazideletinga wano njala muziwulire bulungi nnyo. Aha, yino wano. We shall crush those enemies as we have done in the past. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush those enemies. Kamba nonyeze mayinze byange mbyogera na bwino. Mbyogera na bwinjara zibazanyira zonna muziwulire. Mulyoke mutegeere ulijo kye mutamanyi bulungi nnyo. Nti muyina okutegeera ebigyo byona omusajja byayogera ababitegeeza. Ndako. God has called him. Ndako vako munanasi. Vako munanasi. Vako munanasi. When you hear my son's name, Mhozi, when he was born, I said, now I have got somebody to avenge me. That's what his name means. Now that I have got a boy, this is the one who will avenge me in case I am something wrong is done to me. Mhozi, the clan, was the one revenging. Yagamba mutabani we wakuwolera ngatta akola ki. Njala bazanyira video zino kuba njagala bawe ekyokulabirako mutegeere nti omusajja ono bwaba ayogera ekigambo kuva mu nsiko nga abyogera. Lindako muwulire kano kaddako. But what is killing everybody? The peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. Njala bazanya muddeyo mutandika okola obutabi bw'ono omusajja mugatte dene mujja kuva ku nsi mutandika okutuuzaamu engalabi zammwe mutegeere ki ekituufu omusajja ono kyaba ategeeza. Buli kigambo kyaba ayogera aba akitegeeza. Takola nsobi. Ezimu zimanyi mujja kukola ki? Mujja zira bulungi nnyo mujja zira. Njagadde bazzaako buzamabega buli kimu aba akitegeeza kyaba ayogera. Buli kimu aba akitegeeza kyaba ayogera bulungi nnyo. Lindako njala bazanyira ano ku bulala. Mutegeere nti omukulu ono bw'aba ayogera ebigambo bye abatasiika binyomo kati gwali eyo agawumbidde ng'olowooza muli na muntu ono si muntu. Lindako mbala okulaba wano. Lindako ne video muzimanyi zonna. Kye mbadde njagala obajjukizaamu ekyo. Buli muntu woli bw'owulira statement omusajja gy'aba akoze gitwale nti agimininga ate aba agitegeeza. Nolindako wano. Aba agitegeeza ate aba ajja kikola. Ekyo ndowooza mukitegedde bulungi. So katemuddamu yagamba tiimu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Wulira no yakugamba. Because you the generation of Africans, you are going to be like the African chiefs who are here half naked, running around, that they are very important, that is a lion, that the king is a lion. A lion, whom do you eat? He only eats why don't
you eat the imperialists who come to. Now, these kings, I have had a long problem with them. Because remember, your ancestors were here. In their ignorance, well, all right, we were here with our small kings. In Ankole there, we had a small king. But the Banyankole thought he was a great king. He was Robambansi, the control of the whole world. They thought that Ankole was the whole world. Robambansi, Mugabe Nyakusinga. So we had these little kings here. Here, Karagwe, Buganda, Bunyoro, all these little kings were here. They didn't know much, so you can't blame them. But the problem is that when I hear a rumor that some of you are Christians. It's not confirmed, but there's some rumor that now if you are Christian like me. Awusagala balwisaawo njagadde bategeeza kigambo kimu mwegendereze nnyo omusajja ebiga byayogera ababitegeeza talina statement gyafulumya nga tagimanyi nti ajoogedde abaagimanyi bulungi nnyo era n'ekyokukola abaakimanyi kati gwali eyo nga weebuzaabuza ngaafukaana aba ojja kitegeera nti ng'obudde bukuweddeko tokyalina budde saagala bamalira budde bungi njala bagamba ekigambo kimu buli muna Uganda woli wonna wesibe bbiri oba oli mu diaspora wesibe bbiri oba oli waka wesibe bbiri mujjukire omusajja ono yakugamba I will crush everyone who doesn't believe in me but naye yerabidde nti Katonda ayina obudde bwe bwagenda mukurashingiramu ekyakyerabidde kati gwali eyo nga gwolowooza simanyi ndi mu diaspora nina akatabo ka pink nina aka red nina aka blue nga tugamba ne Wesule gwa nagamba tumanyi Museveni bw'operatinga nkosaasidde njolo kubaza abantu mwenna abali mu Europe abakoze omulimu ogw'enjawulo okuba nti musobodde okuba nti mulaze Mayiga nti ebintu byonna byakola akola bya bwereere mwebali nnyo mubalire ddala abategedde era njalo kuba akalango kano nkongereyo abantu bagenda onaku rencha eriyo okwekalakasa mu ggwanga erya America mu kibuga Boston Hotham Commons ku saa 6 mpaka saa 11 ez'olweggulo mwenna emikwano gy'Abaganda n'Abaganda mwetaagibwa ogenda nga musobole okubanga muteekawo okukalakasa okw'emirembe nga tusaba oba nga tudimaninga Ssaabasajja Kabaka agende afune obujjanjabi so buli muntu yenna asobole okugenda okuba ng'ali olunaku lw'enkya olw'omukaaga ennaku z'omwezi zigenda kubeera 27 essaa 6 ku saa 11 mwenna Abaganda mugende kubanga ekintu kye tuliko tuta Kabaka agenda ajjanjabwe tetwagala kudda mu maziga olw'ensonga tumanyi bulungi nnyo enteekateeka ya Yoseti Bahulwa gyaliko gyakola nakano akalango kagenda eri mwenna Abageye kino ekirango ekyenjawulo ssentebe w'Abageye tudde e Busujja omukulu W. Alex Kasujja ategeeza Abageye mwenna abaana n'abazzukulu okwetaba mu lukyala lwammwe e Busujja ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omutunda omwaka 2022 mugenda kubeera n'ebiteesebwako bingi n'ebinaava mu kuteesa okukonna bigenda kuba bikulaakunya n'okuyamba ekika kyammwe okukizzaawo n'okumanya obuvu n'obuddo n'okumanya mu butongole ebikolebwa n'abo abaseddekezi abali mu kusaanyawo ekika kyammwe n'ettaka lyonna ery'abazzukulu ba Kasujja so mwenna abazzukulu ba Kasujja mutegeezebwa nti ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 mwenna mutegeezeddwa nti mugenda kubeera
n'olukuŋŋaana oba olusiisira lw'omugenda okubanga mubeeramu okuba nti musala entotto engeri y'okutaasaamu ekika kyammwe n'okutaasaamu ettaka lyammwe ery'ebusujja. So mwenna musigadde mutegeezeddwa nti mwanguweeko musobole okugenda okubanga mukola ku nsonga ezo. Wano ndo sigenda kusukkawo okujjako bategeeza Mukama bankuumire naye nga nfundikira ngira bategeeza ekigambo kimu. Bw'oba oyagala okuwona mu Uganda kola okusalawo. Bw'oba tokoze kusalawo ojja kufa. Naawe wenna Munnayuganda akulira Museveni agenda kumala akutte. Kiri gy'oli okukyusa engalabi yo osobole okuteeseza eggwanga Uganda okulirwanirira. Bamemba ba Parliament nga nfundikira aba National Unity Platform kyekiseera mwekube mu mutima mutandika okulwanirira eggwanga lyammwe. 1. Ndimandinga ba MP bonna 58 okutandika okukola petition esaba Baganda baffe bonna bali makomera basibu bwerere. Leader of opposition Masasi Mpuuga nina bugisimufungize. Wadduse n'otuuke wa principal omukubira omulango gutakungula ng'akaliro kakwoca. Nga nina bugisimufungize kola obuvunaanyizibwa abo. Baganda baffe bali makomera tokola nga petition yonna. Bamwe bapale bali mu tokola nga buvunaanyizibwa abo. Tusaba n'okutandika wiiki ejja mutandika okudimandinga aba prisoners of war bateebwe by all means. Nga muvunga sidiru zaani za mawu. Mukole mu mateeka kye bayita okudimandinga abaana abo tebalina musango. Ekirala twetaaga obukulembeze baffe bwe twawangula. Bemba pale twabalonda okukunga abantu basitukire mbawambo bakimu obuyinza bwaffe. Ne mwena musirise. So buli muntu yenna ali awo nga gwolowooza nti walondebwa nga togenda performing duties zo. Bannayuganda bayiwa omubiri okufula kansala. Bannayuganda bayiwa omubiri okufula chairman of C5. Bannayuganda bayiwa omubiri okufula member of parliament. Musituke mukunga abantu basituke balwanire obuyinza bwabwe batwala obuyinza bwabwe. Fetwanda Robert Kyagulanyi sentamu kulaakulanya eggwanga lyaffe so si kulya musimbi gwa muwa musolo musituke ng'obudde bukyali. Buli munnabyabufuzi yenna ayagala enkyukakyuka mu National Platform tujja eboozi ssaawa yakununula ggwanga yakununula bannaffe bonna bali makomera abali mu kubonaabona tebazza musango omubiri baguwirawo mmwe. Ekyakuddusizza wa president kikuyamba ogenda otandika okuteekawo ekifuba mu parliament ne bapaka ba parliament musaba bana baffe babate musaba obuyinza waffe muduumire bannayuganda basituke kubanga kiba kwakatako. Buli member parliament yenna mutandika okuduumira ebitundu bya mu bantu baffe basituke bave mu kwebaka. Bakansala bachairman of C5 twabalonda kukunga abantu kusituka kuwanga buyinza waffe buzzaayo so si kutuula nakwenjoyinga musimbi gwa muwa musolo kyekyabalonza. Bwemba muganchikiza mukitegeeza mulidde mu nsi ya mulukwe ate nga tetulina budde butuweddeko abasajja bayidde kyokka mwetuddeko. Mukama bankuumire atakuumira mpera musule bulungi mweraba. Yo, this is Bobi Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.